Eryo ly'olaba ly'eddwaliro ly'e Lubowa erimazeewo oba eryakawemmenta biliyoni 592 eza Uganda. Oli ku Baby Television Uganda era nga weebale kubanga otambulira wamu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Tweyama okubanga tukutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda n'okutwaliza wamu naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Honorable Joel Ssennyonyi, Leader of Opposition, olunaku lw'ejjo yabadde yagezaako okukola inspection ku ddwaliro ly'e Lubowa ne bakulembeze banne abavuganya gavumenti. Wabula ekyabamaze enviiri ku mutwe nga bwe nakutegeezezzaako olunaku lw'ejjo ye poliisi okubagaana okuba nga bayingira mu ddwaliro lino erizimbibwa, ate nga Honorable Joel Ssennyonyi yabadde n'ekipapula ekimukkiriza okukola inspection ku government property eri under construction. Abaabirabyeko olunaku lw'ejjo nga bwe nabipostinzeeko ko kaabadde kanyolagano kamaanyi nnyo wakati wa Joel Ssennyonyi n'omu ku abo abasirikale eyabadde akuliddemu ekikwekweto kino ekyokulaba nga bakugira bakulembeze bano opposition okulaba nga ba-accessinga oba nga balambula eddwaliro lino ery'e Lubowa. Nga bwe nkutegeeza nti yakawemmenta biliyoni za Uganda 592 era Palamenti egamba nti eyagala kuba nga eyisa omusimbi omulala okumaliriza eddwaliro lino. Nga bw'oliraba ly'eryo eddwaliro erimazeewo ensimbi z'omuwi w'omusolo biliyoni 592, si miliyoni wabula billions of money. Billions of money. Oyo nno yabadde komanda era nga yabadde agezaako okuwa ebiragiro byonna ebyokulaba nga bakugira Joel Ssennyonyi n'ababaka abalala obutayingira mu ddwaliro lino. Mu ngeri emu Jane Ruth Aceng, minisita w'ebyobulamu, naye yagaanibwa okuba nga ayingira mu ddwaliro lino okusobola okukola inspection. Kati ne twebuuza ekituufu ani avunaanyizibwa ku ddwaliro lino, kubanga n'atambuza pulojekiti eno oba kampuni eyaweebwa omulimu gw'okuzimba eddwaliro lino essaawa zino temanyikiddwa. Bannamawulire nga bw'obalaba nga kussa ne Honorable Joel Ssennyonyi n'ababaka abalala, property gye babadde basindiseeko okulaba nga bakolako inspection babagaanye kuyingirayo buyingizi, ekitegeeza nti of course ekamu ku bubonero obulaga nti essente ezo zaakola bintu birala nnyo, tezaazimba ddwaliro gye zaali ziteekeddwa kuzimba. Nga bw'obiraba baalingiza bulingiza mu luggi. Yagezezzaako okwogera n'abasirikale bano era n'agezaako okuba nga abannyonnyola eyamuwadde olukusa luno nga Palamenti, kubanga ensonga eyo yasoose kubanga agyogerako mu Palamenti, oluvannyuma n'asaba sipiika akole inspection era bw'atyo okusaba kwe ne kuddibwamu. Nga w'obiraba awo waliwo afiisa omu agezaako okuba nga alina gy'akuba amasimu gye twategedde nti obawa, era munda mwabaddemu abasirikale nga bw'osobola okuba nga olaba mu kituli ky'oluggi ekyo. Babadde oluggi balukutte nga balunywezezza era nga n'ebifaananyi tebikkirizibwa kubanga bikubwa mu kifo kino okusinziira ku bupande obwabadde buteereddwawo ku mulyango oguyingira mu ddwaliro lino eriri mu kuzimbibwa. Honorable Joel Ssennyonyi yabadde n'ababaka bangi nnyo nga bwe nakutegeezezzaako. Yabadde ne Honorable Tamaguzi Ssemakula, Honorable Nyeeko Derrick, Zake Francis Butebi nga kussa n'ababaka abalala abali ku ludda oluvuganya. Of course bafande babadde bayitirivu nnyo nga bagezaako okuba nga babuzaabuza embeera ya Joel Ssennyonyi gye yabadde agezaako okuba nga ateeka ku abo ababadde bagambibwa okuba nga ebakulidde ekikwekweto kino ekyokuba nga bakugira ababaka bonna okuba nga ba-accessinga oba nga balambula ekitundu kino. Deployment yabadde y'amaanyi nnyo nga bw'ogiraba. Babaleetera zikasepiki aba 47 babaddewo, kwegamba nga ekyamazima waliwo ekitali kituufu. Kye twebuuza gwe nange ki ekikumibwa munda omwo ekituusa n'okuleeta
abasirikale ab'enjawulo okubanga bakuuma ekifo kino nga n'ababaka bateekeddwa okuba nga bakirambula. Of course tebakkirizibwa kukirambula. Ekisinga okwewuunyisa nti ate ne minisita avunaanyizibwa ku byobulamu alina okuba nga alina olukusa ku nsonga y'eddwaliro lino, naye teyaweebwa mukisa kubanga akola inspection oba okulambula eddwaliro lino. Bannamawulire bagezezzaako kubanga bakuba ku bifaananyi ebiri munda, era ekyo kyolaba ku screen yo kyekyo kye batukugidde oba kye bakugidde bannamawulire nga kw'ossa ne Leader of Opposition okulaba nga balambula. Era Munnayuganda gwe atugoberera biliyoni 592 ze zaakozesebwa okuzimba akazimba ako k'olaba mbu ly'eddwaliro. Nga w'ogulaba gwonna eddwaliro lizise munda biliyoni 592 zaasaasaanyizibwawo. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso, weewaawo n'amagye gongeddwawo mu kifo kino okuba nga gakyetooloola kyonna okulaba nga tewali n'omu akkirizibwa kuba nga asala ku ggeeti okuyingira okulaba ekiri munda. Okunoonyereza of course kukyagendera ddala mu maaso, era nga Honorable Jobero Ssennyonyi agenda kuba nga agezaako okussa abakulu bano ku nninga bannyonnyole wa omusimbi gye baaguteeka ogwali gulina okuzimba eddwaliro lino. Era nga kyonna ekinaaba kizuuliddwa ojja kuba okifuna bulungi nnyo wano ku Babi Television Uganda ng'embeera w'enaaba agezaako okuba nga etambula. Jobero Ssennyonyi yakaba oba yakalayizibwa ku bwa Leader of Opposition, naye atandise okukola emirimu nga bwe gyali girina okukolebwa. Tetumanyi wa gye binaggweera, naye tumusuubiramu bingi nnyo okulaba nga ensonga nga zino naddala wateebwa ssente z'omuwi w'omusolo kulaba nga zirondoolwa yonna gye ziteekebwa, tusobole okulaba nga tutegeera ekituufu. Kale sigenda kuba nga nsukkawo awo, atakuumira mpeera bankuumire, musibe bulungi. Bw'oba olina ky'oteesa ku nsonga eyo osobola okuba ng'oteeka comment yo mu comment section awo, nja kuba nga ngiddamu.